as today we had to file our petition to the Minister of Justice and Constitutional Affairs to address the challenges that are perturbing the judicial system, whereby people are being denied justice. And we are saying, they are leading this campaign of saying that the fight of delay of justice should come to an end. We want to have this brought to an end because of what people are going through. We have witnessed this is being caused by case backlog and precedent corruption, the issue of lack of patriotism, misconduct of judicial officers, and lack of the interest to serve our nations. There are fake investigations being made in respect of our people. The right to be granted bail has been not assured. The right to apply for bail is there, but being granted bail still remains a lacuna. And the case in point, when it comes to the High Court level, when it comes to the Court of Appeal, when people are applying for bail pending appeal. So we address these issues. We have the pain of people, our political leaders who are rotting in prison, who have not been granted justice. We lead this campaign. We are always going to fight, always going to march until the judicial system turns to be efficient and effective, that to make sure that the delay of justice in Uganda comes to an end. Chabe Ronald of African Libertarian Union, twekute fena ne concerned citizens activists Uganda, Lubaga Social Justice Center, tuli wano kulwanirira ne tiimu yaffe n'abalala abali eyo okulwanirira ensonga y'obwenkanya justice. Olw'ensonga y'abantu baffe be basibye ne babonaabona nga tebabawa justice. Mukitegeera abamu bavundira mu komera, mumanyi ba honorables baffe abali kuvundira makomera naye tusirise. Tuveeyo sisawa ya kugamba nti gundi yabakikola, fena twegatte tulwanire ensonga y'obwenkanya mu Uganda. Kyafuuse ng'okunyiga amazzi okuva mu jjinja. Naye ffe nga ffe tulina okulwana. Leero twambadde ng'abo abasibe abali abavunda batalina kyakulya. Okulaga ennaku gye babeeramu, tugenda tambula nga bo, tugenda kumakinga nga bo, tugenda noonya abantu abanyigirizibwa ensonga y'obwenkanya, famire z'abo abantu abali mu makomera. Tusaba mutwegatteko kweno kozi. Tugenda giriitinga Minister of Justice and Constitutional Affairs, tugitaddeko essira, tugigamba nti tegenda tereeranira esi ng'eweereza ensonga ya justice ey'obwangu. Okulwisa obwenkanya mu Uganda kirina okukoma. Ye kampeyini yaffe gye tuliko era gye tukulembeza ne bannaffe bonna mu ggwanga. Bagiyita ni kampeyini? Bagiyita the end to the delay of justice in Uganda. Bantu nga ki abali mu makomera? Abantu abali mu makomera ngenda kwako ekyokusira, tulinako bahonalebo baffe mubamanyi, honalebo Segirinya, honalebo Sewanyana. Tulina abantu abalala barelatives baffe bajack sabit bonna bali mu komera bavunda. Tulina abantu abalala betwamanya bakola ne za appeals nene kakati teziwulizibwangako mu Court of Appeal nga bazikola mu 2016 ne kakati nga tebaziwulirizanga. Waliwo abo abazikola naye batuuka n'okuwuliza ekiboneze nga bamu baamalayo dda nga kukozi lisiteno gye tulina, naye abalala ng'ovudde n'okwabo abalala bafiira naye nga tebanabawuliriza. So abantu abo tubalwanirira. Tekirina ku criminal matters zokka, nene mu misango gy'ettaka abantu babataddeko emisango olw'ekuba bintu byattaka ne bamuteekako gwakulepinga gwakudifayiringa naye teyaguza. So tulina okulwanirira ekintu ekyo. The end to the deal of justice mu Uganda kirina okukoma.